Baniriza akadde kano mwasize mutya mwasibye mutya mwenna following Fad TV ginembebaza nembagamba nti kyemwakola kyamaanyi nnyo kyakabi nnyo kya tabu nnyo kya bode nnyo okubanga mwasubscribinga ati ne munyiga nekkade eyakuba eyasindika abakuba full figure Justine Nameere ensonga zongedde okubanga zitabuka ku side ye oluvannyuma alwa full figure okubanga afunye bannamateeka okumuyambako okubanga amugulako omusango wabula Nameere agamba nti ye ali ready okuba nti naafeesinga amateeka wabanga full figure alina obukakafu obulaga nti no yamusindikira abaamukuba jjukira aliwo omukyala alikodinga akavidiyo ng'ayomba ngagamba nti full figure abadde amuvumanga ne family ye ne bbawe n'abaana jjukira Nameere omusajja gwe yafuna muvubuka muto era banegala bangi bamwogera nga bagamba nti afumbiddwa mutabani we era nti no Nameere yawasizza nti yawasizza omuvubuka oyo kakati ne munnange ebiriwo akadde kano bya full figure agamba nti Nameere wansindikidde abankubye Justine agamba nti munnange leeta obukakafu era yagamba nti agenda afuna bannamateeka ababe ne full figure afuna ababe full figure amaking sure ng'aleeta obujulizi obulaga nti Justine yamusindikidde abakola ki abamukubye full figure essaawa zino yasiibuddwa mu ddwaliro naye ng'awanda muliro agamba nti naye ajja kubaako kyakola Nameere ne bwagana abamateeka tiganda kikakoze Nameere nti full figure agamba nti naye ajja baako kyajja okumukola ajja baako kyajja okumukola binaggwerawo ebyabano kuba asibye akugwa kati full figure yakubwa nnyo era eriiso liyinza okuba lyateredde naye terikyalaba bulungi olw'ensonga nti abasajja bamukuba batagetinga nnyo face naddala amaaso ago bagatagetinga nnyo era eriiso erimu lyakosebwa full figure ajja kuba alaba naye lijja kuba teriraba bulungi nnyo nga luli lijja kuba teriraba bulungi nga bwe lyali luli nga atinaba kubanga akola ki alumbibwa mwongere okubanga mufollowinga ate musubscribinge munyige nekkade Nameere full figure agamba ajja kumusibya Justine agamba nti tajja kukkiriza kubanga full figure amusibya olw'ensonga nti n'obujulizi full figure tabuyina nti yamulumbye binaggwerayo ebyabano si byakuggwa kati nze mbira bulungi si byakuggwa kati olw'ensonga nti omu yeewerera munne Nameere agamba nti gwe ngenda mpola bw'obanga oli sure nti nze nakusindikidde abakulumbye leeta obukakafu obulaga nti nno nze nabasindise oba ekitali ekyo neesonyiwa abavubuka abalumba full figure tewali amanyibwa gye bali kuba poliisi yali beetaze okubanga bakwatibwa naye full figure agamba nti Nameere nti olwali okubanga abalagira okubanga bamulumba ne bamukuba nti yabasasula kavuwa omusimbi era nti no baafuluma dda Uganda full figure agamba nti baafuluma dda Uganda era nti no poliisi egenda sanga kaseera akazibu ennyo okubafuna jo full figure bwate bwagamba olw'ensonga nti abavubuka abo tebazzeemu kubanga bakubwako ekyomulubale okuva olunaku lwe balumba full figure balyoke bamukuba ndowooza lwali lwakumeka si lwa mukaaga olwa wiiki eweze kati bukyanga full figure alumbibwa naye tiwali n'omuyazzeemu kubanga abakubako ekyomulubaale baalagawa kubanga tebaddangamu kulabika wadde baakwatawa baddawa full figure agamba nti Justine yabasasula kavuwa ensimbi nga bamaze okukola ekyo olw'ensonga nti okumulumba yali mission yali nteeketeeke full figure agamba nti bamukubira essimu okumusisinkana lwakuba teyamanya baani abamukubidde essimu kumbe yali set up mbukwalikola kiwali kumusetinga nakumucapa binagala nze ndabe kubanga Nameere naye siye mwangu kuba full figure ekyokubanga asibya Nameere kiyinza obutasoboka kivula ndoozi naye agamba ajja kumwekolerako agenda kumukolako ku ngeri kisimanyi olutalo lw'abano si lwakuggwa kati kuba Nameere yagamba tamulumbangako naye ng'ate weetegereza bulungi ennamba esinga ey'abantu bagamba nti Nameere yamulumba kubanga ne mu kavidiyo yeyalumba kuba kavidiyo ako tekalaga feesi manyi mateeka oluusi ebiseera ebisinga oluusi abantu abategere nnyo amateeka asobola okukucapa naye nga n'obujulizi obuyina obulaga nti yeki naye kooti negamba kuba kooti temanya gatwala bujulizi bonna kuba ngamba nti no mu kavidiyo ako jasi eddoboozi lya Nameere liwulikibwa kooti eba eyagala feesi eyo si solid evidence
kuba kayinza okuba ku social media nga kwekali naye si solid evidence. Ekisooka n'abavubuka bennyini baabuze tewali amanyiwa gye bali. Akavidiyo akakwatibwa tekalaga feesi ya Justine, kaalaga nga ddoboozi kuba kkooti egamba tetuli kyoba ddoboozi ya Nameere kuba ebiseesinga oluusi abantu bamanyi ofaanaganya amaloboozi kisoboka abamanyi ofaanaganya amaloboozi kati awo kkooti eba yeetaaga feesi ate ebiseesinga akavidiyo konna katutte mu kkooti nga solid evidence. Kkooti eba n'ebyuma ebyenjawulo balina osooka ne bakonfaminga nti akavidiyo ako kaddala si AI. Manyi seeba yayozi automated machine oba ebyuma ebisensinga vidiyo ya AI netali ya AI zibaayo sisitemu ezo. Akati no munnange kugambe nti ebintu by'amateeka si byangu. Si byangu kaya ofulufiga abafuuka be yalifunye tamanyi wagye bali. Era yagamba nti n'agenda kwekolera ku Nameere, agenda mukola ku ngeri ki. Nameere muwala wa Ssempijja ono minisita ndowooza kati minisita oba muwala we ono. Nameere agamba nti yalumba fulufiga naye Nameere yagamba tamulumbangako aleete obujulizi obuli solidi kuba ne kkooti obujulizi bwe buyitaga obuli solidi yata solid evidence. Mbaye bulungi subscribe mwera.